po jako akawuwo ejjoogo lino koma. Bannamateeka bano abaddukidde mu kkooti enkya ya leero bagenze kugisaba esazeemu endagaano eyakolebwa gavumenti ya kuno okuwa kampuni emanyiddwa nga Vinci Coffee Company egambibwa okuba nti ya musigansimbi munnansi wa Italy Henry Capenetti okubeera nga ye yokka esuubula emmwanyi za kuno okuzitunda ebweru w'eggwanga. Tuli bannamateeka naye ate tuli balimi. Kyova tuddukidde mu kkooti nga tusaba kkooti etteeka lino eno agreement gye bakoze ne kampani ey'ekimpatiira bamusigansimbi ab'ekimpatiira nga tusaba kkooti erisazeemu olw'okuba limenya amateeka. Bano bagamba nti gavumenti okuwa olukusa kampuni eno teyasooka kwebuuza ku balimi ab'emmwanyi nga kw'otadde n'ebibiina eby'emmwanyi eby'enjawulo wano mu ggwanga. Kkooti weebanga nga naye kino ekintu ekitunulira of course mu mateeka naye ino okutunulira nti tekiri kufefeka nze ne Henry byansi nedda bannayuganda bonna n'abalimi b'emmwanyi kibakwatako kubanga leero bwe tutateeka ssira ku mmwanyi enkya amata gagenda luli gajja kuba matooke nga temukyalina buyinza kutunda ttooke lyammwe kubanga mulina litwalira kampuni. Endagaano eno yassibwako emikono ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri omwaka guno wakati wa gavumenti ya Uganda ne kampuni ya Vinci Coffee Company ng'ewa kampuni eno obuyinza okusuubula emmwanyi za kuno nga pulojekiti eno ebalirwa mu miliyoni za $800 nga kino nno kyasooka kuwakanyizibwa mu paalamenti minisita w'ekisiikirize ow'ebyobulimi Dr. Bedi Bwanika bwe yasituka n'alaga okwennyamira olw'okukwata obuyinza bw'emmwanyi za Uganda ne zidda mu mikono gya kampani emu ate nga yamugwira. Era okuva olwo abantu ab'enjawulo bazenga bawakanya ekyakoleddwa gavumenti. Teri n'omu gwe beebuuzizzaako obwakabaka bwa Buganda nabwo nno bulina omukono munene mu mmwanyi lwaki tebatwebuuzaako oba oli awo obwakabaka bwe buyambye okusitula obungi bw'emmwanyi. Signatories abakulu ku kiyitibwa endagaano kiteekwa okubeerako promisa ne promisi ate kaakati promisa bw'asayininga nga witness ekyo kyennyini kitta endagaano. Sikisuubira mu kulowooza kwange nti Pineti yali akozeeko ku mulimu gw'emmwanyi agenda kutandikira mu Uganda. Mu Uganda wokka we wali investor ajja Uganda n'emuwa buli kimu investinge. Uganda emuwa ettaka nga lya bwereere. Uganda n'emuwa ssente nga za bwereere. Kwa Uganda n'emuwa buli kimu olumala ne bamuteekako nti gwe investor. Lwaki bannaffe abava ebweru bo tubawa incentives nga zino naye ne tutasobola ziwa abantu baffe bawa olina omusonyiwa omusolo gwonna naye wedduuka bw'atasasula license kufulu bwe. Olunaku olwaleero waliwo bannamateeka abaddukidde mu kkooti era banno ne bateekayo okusaba kwabwe nga baagala kkooti eyimirize endagaano eno kw'otadde ne kampuni ya Vinci kubanga okuweebwa olukusa tekwayita mu mateeka. Ffe tulowooza nti minisita bandyekubye mu mutima contract eno ne bagiteeka ebbayi tujja kuba basanyufu. Naye n'ekirala bamusigansimbi bangi be bawadde tax exemption mu nsi eno ne returns ziriwa. Bagamba nti bajja kuwa Uganda emirimu nga 2,000. Emirimu giriwa abantu bagenda mu Dubai Expo ne baspendinga sente za Uganda ne bakomawo ne batugamba nti Expo egenda tuwa emirimu 2,000 batulage emirimu giriwa. Mike Kaboneka nga y'omu ku bannamateeka bano agamba nti gavumenti teyayita mu mitendera mituufu egyetaagisa okuwa kampuni eno olukusa gamba ng'okwebuuza ku bantu ab'enjawulo abali mu mulimu guno kw'otadde n'obutateekawo mukisa eri kampuni ez'emmwanyi. How did they pick them? Did they put out an expression of interest or not? Number 2, we want a declaration that the acts of the minister, the failure for him to solicit advice from the Solicitor General. Did the Solicitor General actually approve this contract? Number 2, did the Coffee Development Authority across there, did they approve this process? Did the National Social Security Fund approve the waivers? Did the Uganda Revenue Authority give the company the tax exemption certificate? These are the questions we are asking. Bano bagamba nti ekirala kye baagala ye gavumenti okutunula ku nsonga y'omusolo oguggyibwa ku bayitibwa ba investor kubanga bannayuganda bangi nnyo abalina obusobozi okukola ebintu bino naye nga bo tebaweebwa tax holiday. Private Sector Foundation, Uganda Manufacturers Association tuveeyo
ensonga ya tax incentive oba holiday ebadde efuuse ensonga muwa bali abalina ssente abannayuganda emutabawa kubanga tebajja mu tulo bali gye muyita threshold. So yesaawa tuveeyo ffenna abannayuganda ffenna abakolera wano ssente tulwanyise be bayita okuwa omukisa ogusooka priority bali bamusiga nsimbi ate nga tebalina nsimbi ze basigamu. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Tukooye ejjoogo abantu okuva gye bava ne bajja wano lwakuba balina bwe bamanyi ne basayininga za agreement zaabwe ne babawa tax holiday nga ffe bannansi tutunulira butunuulizi.